Mu lukiiko olutuuziddwa abayunula ku ofiisi za town-kanso Kasambya, abatuuze baganya okuteeka emikono ku biwandiiko ebikakasa ensimbi ze balina okufuna. Abatuuze bakalambidde nti ensimbi yunula zeebawa ntono nnyo nga tebasobola kuzikozesa kufuna bifo walala. Naye bano ababbi b'essente balwonoonye, tetujja kukkiriza. Ne batugamba bagenda kuddamu okupima batulabe wawe tuyita tebakikoze. Ensimbi zino ziri wakati w'emitwalo 3 n'ekinaana. Watu wa mitwalo 4 kati gwe mitwalo 4 ugatwala mitwalo 4 bwige netulamuza n'okulamuza nze nalamuza nga bampaana ku bisukulu wange ne bavaawo ne baŋŋamba 69. Omu ku bavunaanyizibwa ku nteekateeka eno okuva mu UNRA, Richard Mpalana, ategeezezza abantu abadde mu lukiiko nga bwe batalina muntu gwe bagenda kukaka kufuna nsimbi zino. Oli wa ddembe bw'osanga nti ssente tezikusaanyidde okukola ki tasayininga teri akukaka kusayininga wano. Abo abatakkiriziganyizza na nsimbi zibaweebwa abasabye okuteeka okwemulugunya kwabwe mu butongole eri abakulu mu UNRA. Okukola akakiiko ako nga tuyitira muki mu grievance management committee mukitekedde akakiiko ak'okwemulugunya mwena tujja bayita tule nammwe. Meya wa Kasambya town-kanso Moses Buwembo ategeezezza nga bwe batayinza kutunula butunuzi nga abatuuze babbibwa n'akakasa nga bwe bayimiriza enteekateeka zonna ezibadde zigenda mu maaso mu kukola oluguudo mu kitundu ky'e Kasambya town-kanso okutuusa nga abatuuze baweereddwa ensimbi ezimala. bw'oba tunuulira omuntu ow'ottawuni y'emunda ebeddirira Kasambya ow'omuzigo gumu afune miliyoni 15 naye bwe bazze wano omuntu ow'emizigo 3 e Kasambya afune emitwalo 8. tugenda kukola ekiwandiiko tukitwale mu UNRA nga bakyamani b'erosi wano basabye bateekemu abantu baabwe abakosebwa